wamanze mikwano gyange nja kuba nammwe bakwagalira omwami ayagala okwagala bbange it is okay oyo omusajja aba teyalina kuba wange omusajja yenna ayagala mukwano gwo oba ayagala sisita wo oba ayagala maidi ewaka teyalina kuba wuwo olina muzimu nze atakuzaala bwe babanga maama wo nnyoko yalemwa okuteekateeka ng'omusajja okulaga nti omukazi abeera ne mikwano gye bw'aba alina mikwano gye gino agiyisa ati abalinga ba Luganda like obasanze ba mukwano nze I introduce my friends to you nkusuubira okuba omusajja ategeera tali muwutta wagenda okumpasa n'ogamba mu mikwano gyange egyo gyonna n'olondamu nze kitegeeza olina qualities ze wandabamu ng'olaba nsingidde ddala ku bali kale ate nkya bwe nkusanga nabo kitegeeza kyoyagala oba tokimanyi kati ate nze atakuzaala atali nnyoko siyinza kikuteekamu kuba maama wo bw'aba yakulemaze nekusanga ku myaka 35 nga totegeera nze so akuteeka magezi kutegeera kiba kitegeeza tolitegeera ate obwo obuvunaanyizibwa bw'okutegeera tebuli ku nze bwali ku bazadde bo ne balemwa kati nze sobola kuinstolingamu kyagaana kugenda mu kitu ekyo olulimi olwo siruwulira mbu omusajja agudde mu nsobi sitaani yamukemye ebiboozi ebyo sibiwulira ebyo ebiboozi mbiyita by'abantu abatooletoole because like toyinza kuŋŋamba nti bankemye Bannayuganda ninawo obubaka obutalinda nga buntumiddwa musajja wa Katonda Omulanzi Jafari asangibwa Nakisunga ng'oyitidde Mukono wa Antony. Abalondoolwa ebizibu eby'enjawulo ebibatunuza mpulunkanyi ng'owetulwala abangi ng'amajini, emizimu, abaagala n'abayuugayuuga, omuntu walemedde mu kkomera n'ebirala. Bw'otuuka ewo ojja kukuba ssemukiti ng'embwa eyogereza. Musajja wa Katonda agenda kukwatako bukwasa akoomera essaala olwo akajagira kalamule ate nga n'akasiimo kaleeta omaze kulabako. Omulanzi Jafari alimu n'amaanyi ag'ekisalaziba nga bw'oyota ku kyoto kye kino ovaawo emikisa egyesiba gitadde n'ebizibu okukalirawo. Omulanzi Jafari mwangu okufuna ku nooti 7 nooti 38888 oba nooti 783989813. Ankwaniriza nnyo gwe wenna ndaba ku emboozi mu UG ne ku Muntu TV nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan. Kansunete ensonga zonna zitambula bulungi nnyo sayidi eyo kwetuli abwebale nnyo kutulaba gwe wenna asinzira gy'osinziira amawanga ag'enjawulo. Of course ne wane waffe omanyi tumanyi okubasuulirira ennyo nenga ne wane waffe mwebale nnyo kutwala kadde okuba nti nomutulaba ebbanga lyonna n'obuwagizi bwonna tubulaba comments na biki byonna mwebale nnyo mwebalire ddala. Ndina omukyala alabise bulungi nnyo ku makya kuno omukyala Shamimu Mayanja abasinga bamumanyi nga Byantalo alabise bulungi nnyo. Simanyi ku mutwe bwatyo bwakoze sikitegera gajindi mwami tomanyi nze sister wa Makula mukyala Bujingo nange ndi mukyala pastor kati olumo byakoye eri abimpa no abikusindikira nennekaneka nemukiikirira eno amanyi nze njagala nnyo entalo where violence is I'm available. Watali violence era tonsangawo. Muli mutya? Bwe baba bamutwalaganya naye baba bakutwaliddemu. Mayi bamanyi mutwala emisinde. Anyo mutwala emisinde nebimunyumira. Anyo mutwala emisinde nga mutwala kairingito. Mukyala mugumu nno ebyaddala. Mugumu mukazi eno ino okuba omugumu. Niye ono kati abamu kastajja mu limelight omanya ino okuba omugumu wogana okuguma depression yekutta naye kati ffe kati bwokyayinza kwogera kinze ne kinkaabi ku social media toli kiyinza kukaabi anti wano oyinza okutulaga nti bikulumye nenodda mu kisenge amaziga n'okulukusa mayitirivu abanno mukama wange enajja azimba gatana yakola asimuda akasaati wakatishat kamaanyi akubye ekikalu agwe tuli mu kukola tolekanira wa olumu twakatandika olumu mu kamera oyinza okutulaga nti no tebikulumye naye nga bikuluma waliwo ekikuluma waliwo abantu bebakwatako ngola they are not even supposed to be abused oba kubeera bulled nga tebibakwatako bambi oli omuntu najja ate n'abanga balumba mfo kyokulumba gwe anti gwayinza okuba akutidde kati n'agamba katumukwate ewaluma naye era naye byonna tuba tubisuubira bikulumamu naye era n'oddamu n'oyimuka kukwata kwabo bantu abatali involved mu bintu byaffe bye tukola ne babayingiza mu bintu bino kyo kirumamu naye ng'ovuma nze
nze ng'omuntu ekivumo tekikutula gumba ogenda kunvuma kivumo ki omwana ayinza okuvuma ekintu nolaba kya ddala n'owulya nga kyakugambye ddala ge mazima omanye amazima galuma ate amazima lwaki gandi nnumye bw'ojja n'ogamba mbu oyo omukazi mumanyi talina kabino bamumpi ate nze binnumirawo wabba omusajja teri muntu gwe babba omusajja living thing etambula kintu kitambula asobola okugamba nti kino kibi kino si kibi ekikopo tekisobola kwogera okujjako yakitaddewo ng'okijjeewo kati ekibasobola okujja ne bakibba omwana omuto atasobola kwogera bajja ne bamubba omwana omuto ataneetegerera bajja ne bamubba naye omusajja ow'emyaka 3 myaka 4 5 ng'ongamba bakubbye oba wayagala dde ogenda just nange mbadde ngezaako okukuma naye nga gwe gwenkuuma toyagala oba olina byokola ebintu te nga because abasajja asobola okubeera naawe noba nga mbadde webbanga omanye ebintu bigenda bikyuka oluusi omukwano ne gukendeera kakati ate laba waatagalatagalako n'agenda afuna akaana kakola ebintu ebitali bya bulijjo n'olaba embaga n'agamba kati erinzirayo okukolayo ki naye ng'oluusi obuzibu buvudde ku tewali buzibu buva ku muntu bwe mutasobola kwogerako kutereeza era bw'obanga toyogedde nange ntereeze gokakasa otya nti gy'olaga ye tagenda kukunyiiza lumu bw'abanga nze nkulemye okutereeza okakasa otya nti owokubiri yajja otereeza like call me we talk about it kigaane ffena tukita omulundi gumu kubanga tuli bantu tusobola okukkiriziganya obutakkiriziganya okitegedde so kati nze omuntu osobola kunga nti wankyayirwa kuba nti obadde olina byonkola nagenze nensanga omwana w'abandi nga ye tabinkola naye alinayo faults zagenda okukola nga ate nazo ogenda ga tosobola zigumiikiriza so just abasajja butekkusa nga bwe mutwetamu nga mulaba tetukyalina kyekikyuka temulaba nammwe biina bye mutukola olumu naffe nitubalaba nga like nyinza notulamawo neŋŋamba oba yona omusajja omutuufu gwe nali nina okwagala naye because yes naffe mututama okuba tunuulira omwaka gumu emyaka 2 emyaka 3 nga goza nze sikutamwa ontama like abaami we bagamba nti omukazi gwe nawasanga ebbere ttutu ligudde omukazi gwe nawasanga talina lubuto kati yena alina ekibuto kiyiise like ebyo byonna wali olina obikkiriza nga owasa omukazi ono nti waliyo changes ezigenda okujja mu bulamu bwe bwe zinaba zize naabeerawo nga nammwe bwe tubafuna nga mukyatukwana si bwe musigala muli waliwo abamera embuto n'abanga atissa akasozi ka Rwenzori mu maaso nabanga yali akuba ku ssente nga tokyazimpa wayavuwaddemukko n'obanga nakufuna toyiise feesi wenna oyiise okitegeera nga tokyanyuma ng'olina n'olusu lw'owunya olwo olw'abasajja abatategeera naye nenkugumira kati gwema nga nze nsobola okukugumira naawe osobola okuŋŋumira bino bintu bya buntu omusajja kyatayagala ekimutama amanye nti n'omukazi kimutama bw'obanga tokyagala kuntunako lwa mbeera yange oba abaana be nazaala bankyusizza oba olwa stress gy'ompenywa empitirivu enneesanze kati nga sikyategeerekeka gwe manya nti naawe nange nkutamwa kyova ngamba nnyo abafumbo emufunayo obudde mugende mu renewing bye mwakuba ebirayiro mubita birayiro mu church mwabamu kube mu torch like mugambe ekintu kyaffe kikaddiye because yagala gaana buli muntu ali mu mukwano waliwo omuntu wo watuukidde ng'owulira agenda akutamamu it is okay to feel like that kubanga kya buntu ne bw'oba olina ssimu eno n'ogikwatira emyaka 5 etandika okukutamamu naye ate osobola okugenda n'ogula kava endala ne bagikyusa kavenda ne batekutera ku ka screen guard n'olabanga essimu empya kati bwe bufumbo like be bantu abaagalana nti omusajja bawulira mukazi we agenda akutama kale ddamu omugamba ayambalemu ku ngoye ze wamukwaniramuko nga bwe zaali zifaanana mutwaleko mu bifo ebyo nga byewandyagadde okutwalamu owookubiri gw'oyagala okuyingiza muzza obujja bw'abanga abeebweru obagombako nti abeebweru bambala bwe bati osobola okujja n'omugaba binnyambalire mufuneyo ka time ako babiri eri omwana gwenza okugamba nti tugendeko ku akashiya n'agamba nze sinagendaga nze nekulidde ate tukyagenda mu ebyo anti bwotyo goyina omumanyiiza mukyalawo goyina omumanyiiza nti nze okyandabikira ng'oli we nasookera ddala okukwana bw'oba obadde obimugamba ebyo ebigambo buli lunaku I love you like buli ssaawa abeere ng'abiwulira aleme biwulira wa musajja mulala babiwulire kati nga bipya bamugambeko I love you agambe mbadde mmaze emyezi n'emyezi ekyo nga siddangamu kiwulira omusajja nga yakiŋŋamba tukyekwana lwe nakubawo first born bwenti kagamba I love you saddamu kawulira akagamba I love you saddamu kawulira kakati embeera y'obulamu ekyo
omukazi beera bw'onobeera ng'obimugamba buli ssaawa mukwano tasobola kuleka tasobola kuwulira bubi nga bakamugambye akagamba aba akawulira buli ssaawa naye abasajja mwakwana bakazi bammwe mu myaka gy'ekyenda mumaze obbakwana mu myaka gy'ekyenda kati tuli mu 2023 okyayagala yeeyise ng'ow'ekyenda ate abakazi be bagamba okutwalako out muleme buli ssente za musajja zakugambye nti nkutwala out kuzirabamu fees wamma toli musajja gwogambire omukazi nti nyakutwala out ezo ssente ziba zaki ziba za kugenda out omusajja wagandi janu tugende tulye ku chips mukazi wange imuka kuba ne bw'onogaana genda lazima atiyita bakinywi banne bagende bazinywe oba afuneyo akakazi ate ko kazirye nga tekakusaasidde yadde bw'akugamba nti kati genda out genda sente ziri eza fees zigenda kujja ezo sente tezibaddeewo nti zibadde za fees ezo yazitegese nga za outing era bwakuyita nti jangu tugendeko out yambala bulungi genda ate bw'otuuka etozimbagatana nga mberenge mutuuka eno mutandika okuzimba mutandika okulaba abawala abajja mu kifo n'ogamba wano wabeera wano mbana abawala nga tavaawo kale laba ne bwe bambala kwegamba mundu yonna n'ogitta omusajja gye yakuleeteddemu otandise kuzimbagatana kunonoza bitakukwatako yambala onyume muteeke ku bunkenke akutwale out bakwaneko ogaaneko abamu mutumisiza echupa ya wine eya focusins katugambe nti oba yesatu kakaaga n'agamba nti kati izo nazo nasente yono nazaki mulire ya chupa ya Nairo atolooza byagamba ebyo bw'omusaasaanyizaako emitwalo nga 2 ngaga olaba nzo zinsaasaanyirizaako olwo ndowooza bosiiba oleeta wano bayika bagenda mu kakadde ezo sente singa tuzizimbyemu ennyumba tononoza bitakukwata kwe baba kutaddemu 2 kisigaze mu mutima gogambe olaba nza ntaddemu 2 kitegeeza abajjana bateeka mwana kati naawe making sure nti weteeka ku level y'okuteeka mwana bakazi bammwe batwale out bakazi bammwe mubatwaleko gye mukyakalira bakazi bammwe balage mikwano gyammwe like mikwano gyo gireme musanga gimugamba bugambi bigambo bibi byokoleyo na mizeejo abeere najjo anyumirwe najjo obagatte babeere ba mikwano oyogedde kucha okulaga mikwano gyaffe bakyala baffe waliwo incidents of course zibeerawo nti ba best friends baffe oba abantu betuyambye otadde ku lusegere nti bekyusiza ate ne baagala baba bannaabwe ekyokulabirako waliwo omukyala Mary Butter yali namukwano gwe Kemisera ono yali mukaaja Lunambiru omukyala yafuna okusoomozebwa kwonna Mary Butter n'amukwata ku mukono ne babeera bonna n'amuteeka mu kibiina kye ng'ennyimba bayimba bonna oba bakoleyo kuno oluyimba nga bali bonna so n'amufula mukwano gwe naye ebyavaamu nga Kemisera tutte wa Mary Butter ekyokubiri wano waliwo omukyala gwe tulabyeko Nalongo Kitone era zessaga zezimu ye layini yeemu nti oli asembeza omuntu n'amuyamba n'ebivaamu byebyo nti kakati obuzibu tubulina tinabakazi abamu kati ennaku zino kati batya nnyo mikwano gyabwe tebakyesembeza nakutuwa ku extent kubatwala waabwe wamanze mikwano gyange nja kuba nammwe bakwagalira omwami ayagala okwagala bbange it is okay oyo omusajja aba teyalina kuba wange omusajja yenna ayagala mukwano gwe oba ayagala sisita wo oba ayagala maidi ewaka teyalina kuba wuwo olina muzimu ozunga nago kyokka nga gwino emizimu girina gye gibeera eyo tegibeera mu bantu kati gw'oli eno otuzunzizaamu omuzimu gwo kyova ate gutuula guzunga buzunzi because like omusajja ayagala omuntu we oŋŋamba otya nti nze wemba nakulaze mukwano gwange ate nkyambasanga mpepeya ne mukwano gwange like toyina lunaku lwe wali onjagaddeko naawe nga kennyini ng'omuntu tomanyi kyoyagala kati nze atakuzaala bwe babanga maama wo nnyoko yalema okuteekateeka ng'omusajja okulaga nti omukazi abeera ne mikwano gye bw'aba alina mikwano gye gino agiyisa ati abalinga ba Luganda like obasanze ba mukwano nze I introduce my friends to you nkusuubira okuba omusajja ategeera tali muwutta okumanya nti these are my friends anti abasajja olumu tukemebwa omukazi asobola okuleeta mukwano gwe gyendi naye ng'omuntu gw'aleese wanjawulo nnyo Nyasho walikiriya alabika bulungi oluusi nga n'empisa mwezi nno okusinga n'izo gwamuleze oluusi nange nenfuna okusoberwawo ng'ekyana buli ekitawo bwe kiti nga tulya nampulira kitewa wasiza ddala ono wa Nyashi
Because bebe nabagamba abasajja mugamba bakazi kibamanyi kye baagala naye abasajja temumanyi bye mwagala by the way. Obwongo bwo bakukwata oyenda kubanyashi. Naye ng'omukazi gwe wawase waka si wa kabina. Kitegeeza in the first place wali toyagala ba kabina okuwasa talina kabina omuteeke waka. Lwaki bwe baba bakwata na babubina. Okitegedde? Like temugenda kubuzaako bakazi mikwano, temugenda kulemesa abakazi kubeera n'abaganda baabwe waka, temugenda kulemesa abakazi kuba n'abakozi waka olw'okuba nti nze nafumbirwa omuzimu. Kuba nze ogwo nguyita muzimu taba musajja ate taba muntu. Nze ayagala mukwano gwange. Era nkulekawo bulungi nnyo bwe ntegeera nti mweyagala ate mukwano gwange ne sitamukyawamu yadde. Because like wabadde oyina akamwa akagamba nti ye oba nedda. Nganze bondaga mikwano gyo nempulira ngamba itanga na bamulamu bange. Nondaga mikwano gyo nga sina yadde step gye nsobola goinga nabo mu maaso because of the respect I have for you ne love gye nina gyoli. Gwe baba osobola okwagala mikwano gyange then eyo nkyali mu nsobi nti nze nkwagala ne gwe obadde tonjagala. Kati nina okunoonya ate anjagala oyo ananswalira. Because weyagalira mukwano gwange oba tosobola kunswalira. Abadde tena kunyiza. Tosobola yaddera yegwe omuntu asobola okgenda enkya ne bakusanga ng'obbye naye nga tofuddeeyo yegwe enkya bw'oyagalira mukwano gwange kitegeeza ne mmange osobola omwagala nazaalawo. Omusajja yenna ayagala mukwano gwe, omusajja yenna ajja ewaka n'osanga nga yeebase ku maid. Kkiriza obagaana n'abaana be waka agenda bakwata nga babe abazaala. Kitegeeza takkuta nze nkubuulira nze era omusajja n'embeera nayo ne bangamba bayagadde mukwano gwange ne mbamanya mubadde mweyagala n'omwana bwe mba nakuzalya abaana abawala mbakujja kati oba n'abalenzi mbajjawo oyinza obba siyaga kuba ekituufu oba tokkuta oba ogenda kukkuta ddi wagenda okumpasa n'ogamba mu mikwano gyange egyo gyonna n'olondamu nze kitegeeza olina qualities ze wandabamu ng'olaba nsingidde ddala ku bali kale ate nkya bwe nkusanga nabo kitegeeza kyoyagala oba tokimanyi kati ate nze atakuzaala atali nnyoko siyinza kikuteekamu kuba maama wo bw'aba yakulemaze nekusanga ku myaka 35 nga totegeera nze so akuteeka mu magezi kutegeera kiba kitegeeza tolitegeera ate obwo obuvunaanyizibwa bw'okutegeera tebuli ku nze bwali ku bazadde bo ne balemwa kati nze sisobola kuinstallingamu kyagaana kugenda mu kitu ekyo okitegeera nze nkikuteekemu nze atakuzaala nja kufuna gwe baateekateeka mbeere n'oyo kuba ekituufu tewali yaŋŋamba nti nina kwesibako era tekina ekyawandiikibwa nti yegwe gwe nfunye omutuufu awe nina okukoma full stop weeri bw'oba totegeera obuvunaanyizibwa si bwange bwali bwalina kuba bw'abazadde bo naye baaba nga baale mu kukutegeeza mukwano nze sigenda kweteeka kalabambu nina okukutereeza nkufuula omusajja oyo omutuufu gw'olina okuba nga nnyoko yakulemerera either naawe weeteeka mu byagezi ago n'omanya ekituufu sitegeera naye kati ntegedde ntya kuba ensi gye tulimu y'abantu bategeera kati nze okubaamu omu bwe nti nga sitegeera kanneetereeze Shamim enaku zino olwo kintu kyebayita okwetega osobola okweta mukwano gwo naye nga ebigendererwa bye byakujja ku muntu oba boyfriend wo oba because bwe bulamu bwe tutambuliramu nakola ebintu bingi nnyo okulaba nga amusikiriza okitegeera kati oluusi wabeerawo ngeri kiri kinayogeddeko ekyo nti okukemebwa oluusi nokanga ng'omusajja agudde mu nsobi nga kikoze nga sugamba nti no takwagala naye olw'okuba nti no oli byakoze olulimi olwo siruwulira mbu omusajja agudde mu nsobi sitaani yamukemye ebiboozi ebyo sibiwulira ebyo ebiboozi mbiyita by'abantu abatooletoole because like toyinza kuŋŋamba nti bankemye wabadde oyagala okukemebwa because like seducing omuntu yenna alina omuntu gwa seducing atakitandikira waawo n'ajja n'amuseducing kati awo n'amukwana like ekintu kya seducing okubanga musobola okwebaka ababiri n'omuntu gwe wa seducing kitwala time wabeerawo process gye bayitamu naye omuntu akuseducing omulaba kiri gy'oli okugamba nti bwe nsigala nga mmutwala bwe nti agenda kunsuula mu nsobi so singa mmulabye fine kuba abasajja bonna abasinga baba seducing naye naavaawo like n'agamba no mukazi wange for the sake of my wife nokakana ng'oli ayina engeri gyamudisipulininzeemu ate nasigala ne mukyala we ng'ayinza nokitegeera leyita eyo mu maaso nga bagamba mukwano gwe nno yali yeetega gondi okitegeera kati like ne mukwano gwange gwe yeetega bba wange toba mukwano gwange era bwe nkutegeera kati nkuteeka mu katabo k'abalabe bange abafuuse mulabe yes because mukwano gwa bbaawo abeera mukwano gwo
abeera mukwano go andi kati yanzo okugamba nti bawu yankwana nannemerako nga sina kyakukola nange nenekanga nga ngudde mu laavu ate olina kyakukola naye ensonyiwa sijja kuddamu ate singa gwe weteeka mu bigere ebyo kati nga nze yenze ayagala bbaawo kiwulikika kitya kyeŋŋamba abantu kyotayagala bakkole tokikola muntu mulala kati bw'owulira nga bwe bakikola ojja kusanyuka okitegedde ituzoke naye genda nakyo mu maaso bw'owulira nti bali kikola naawe ne kikuyisa bubi tokikola munno kyotayagala bakkole nga kikunyiiza tokikola balala nabo kibanyiiza kozi tomanyi we babeera nze nabagamba omusajja tebamugabana omusajja tebamugabana si muyembe nti buli omu asawaleko paati ye omukazi bamugabana n'omukazi tebamugabana like tatuli byamaguzi nti buli omu atwaleko eri omusajja katugeze nga muyisiraamu Shamim oli musiraamu ndi musiraamu naye ng'omusajja n'abakazi bibana ndi musiraamu amanye ddi abakazi ababana bagabana omusajja oyo if they are comfortable where they are it is okay for them nze sigabana musajja kobeere nga olina haji sigabana musajja edini oba togifuddeeko togisese sigabana musajja allo oba oli mugamba ki sigabana musajja nze omusajja wange mwagala bw'omu nja muwa ekitiibwa kye kyonna kyayagala buli kimu kyayagala nkole nga mu gundi zange mu byensobola okukola ng'omukazi nja kubikola respect him nja kumwagala nja kukola biki naye sijja kugumenkereza kungaba biyungu nti leero ndiwo enkya ndiwooli era mmusaba takirowoozangako bukedde ku makya omulinamu abaana akugambye ti naye nafunyeyo haki endala kati ng'onoba kitegeeza byembadde ayina byatacyandabamu ebimuleetedde okufuna haki endala kuba akozi gwe kyoba omanya nti abo abasajja bonna bonna abawasa abakazi omu babiri basatu aba ayina kyatakyakulabamu ekimuleetera okufuna owookubiri kuba babaawo ensonga lwaki omuntu aba ayina okuwasa omukazi owookubiri abaako nekyanoonya kyatakyafunawa ewange kati mba njagala agenda abeere satisfied saagala mumalako mirembe kuba nange ndi muzadde nzadde baana balenzi ninamu omwana omulenzi so sandyagadde kubanga tali happy waali ataabeerewo like go where happiness is gwe yingini yonna eyina kuba namu emmotoka otambula kati bw'owulira nga ewange gy'oli ewa Shamim tokyafunayo ssanyu eryo lyewakimayo naye ng'oyina ewalala w'olifunye it is okay that door is open genda bambi era nange nja kukuta nze ekituufu seesiba ku bantu nja kukuta kuba nkitegeera w'otuukidde ofuna omulala waliwo by'olaakinga ewange ate kekiri nti sinza kuzaala kati mba njagala ogenda obifuna ekirala siri selfish sikotoggera muntu obujja bw'olina obungi no simanyi nnyo bintu byakugabanagabana naddala nga ndi ku mutima gwange gwe mmanyiira okitegedde nti mbeera oke nti eno leero ali wange enkyaliwo oli okitegedde kati kekiri nti ogwo omutima sigulina okubeera nange ngende ondeetera omutima ate ogukukola ekikyamu like go where gy'owulira emirembe muba mwebase ekiro sawa nga 8 ogw'ekiro mukyala muto n'akuba essimu bebi sewulira bulungi oliwa nagamba kanyemuke yes kati nze obulamu kekiri nti sobola bubeeramu in fact sibugeraageranya nako in fact sibufumiitiriza nako toyagala nakubwesembereza yes saala nabwesembereza kyova nafuna omusajja owange nga siina wa mutuwe mmubbye naye nfuna omusajja wange okitegedde so bwe mba nafuna omusajja wange ayina bye yandabamu ebyo nina bye namulabamu tukyasanyuka nabyo wanaafuna omukazi owookubiri nja kutegeera kati nina bye ndaakinga bambi byanoonya afune essanyu eryo libeere complete kitegeeze wange tebikyaliyo kyova ofunye owookubiri bambi beera n'owookubiri nange kaŋŋende nnoonye omulala oyo ate bwe tugenda okuddamu tugatte essanyu kuba nze seesiba ku bantu bw'ogenda manya tewabadde wange nga nnoonya owange ate era owo gwofunye gwagala nti kati ofunye omulala naye bwakola kyekimu era nga nawo ng'era nvaawo nga bwe nabasuubiza nti nze nja kuvuna malya kekiri nti byonna mba njagala byonna mbikole mu halaali era newookubiri weŋŋenze mugamba tugende tuhalaalise ensonga kuba mbadde simanyi tuyina ekkomo ly'okufumbirwa tulina
Tediriyo. Kale bwe tiba tediriyo no ng'agambye nti byeyandabamu kati biweddewo ng'ate agenda ng'ate nange nfunamu omulala alina ebipya byandabayo. Omwana station amayanja nga yayanjula bakyala. Yayanjula basajja. Tewali buzibu omuntu yenna bw'obanga wooli towulirawo ssanyu. Like ffenna twagala obulamu nga bwakusanyuka si ekyo. Twagala buli muntu nga bambi ali happy. Twagala abantu babeerewo ng'obulamu tali mu kkomera because buno obulamu bumpi. Simanyi nkyawule ngenda kati siyinza kubeera na muntu ng'ate muzimba gatanidde bambi talina mirembe ate nga nange ekituufu ndabika nina yeeri aninze kuba oluggi ewange luba luggule n'ew'omusajja luba luggule. Kati gwe wonkoyera n'oleeta owookubiri ate nga nange awo mba nvaawo kuba sobola nze kutuula kulinda nze Shamim obugumiikiriza amadde sinnabufuna mpozi nga Mungu anaabumpa mu maaso eyo naye fonnaawo obugumiikiriza ombadde sinnabufuna oba okuwulira nti nja kufumba ne mujja wange sinnabufuna naye ate era sibusuubira bufuna kati omusajja wadde embogge naggwe kasita ofuna haki ey'okubiri mmanyirawo nninamu weaknesses kati ze nnina eno ewange niyinza n'okuba ng'otudde ku lyanda musajja atu ng'obadde osirise kati wofunidde owookubiri lye ssanyu lyo lino kubajjukira ono omugole bannaye aba mugole tebayinza leka mugole mu nnaku bbiri ne badduka eno ewange kitegeeza nze ndi eno kimanyi bulungi nnyo oli erino omugole kati nze Shamimu kekisiri mulimba kesiri muntu akwenyakwenya mbu nina bye nnoonya nga nsanyusa mutima gwange mba nkulesse genda mukwano sikulinaako buzibu mukama abawa omukisa nangampa omukisa gyendaze ani kati ayinza okugamba nti Shamim nfunye omukyalo omulala naye buli kimu kyonna kyembadde enkola njakusigala nga nkikola ewuwo jase kigenda okukyukamuko kyabudde nja kubeera nga keeri naye mali enkuba n'ebisigadde byonna nga abaana nga bembadde mbaweerera bwe ngenda okubikola emmere ngenda kugigula ngenda kukulabirira abaana bo busigala buvunaanyizibwabo wabula nze nsigala siri buvunaanyizibwabo kuba bali baana batesobola bakujjako kati obwo obuvunaanyizibwa ate bweyongereramu ddala kuba nze mmanya wofunidde amaka ag'okubiri ensawo egezze g'obadde oba obadde ompa akameeza k'ebiri kajja kweyongeramu kuba kati wano twagezzeemu kati wano abaana bo babuvunaanyizibwabo omukwano wabula nze neeyogerera nga Shamimu mba sikyali buvunaanyizibwabo oba toliiwaawo nze obulamu bwange si bwakulimba obulamu bwange si bukwenyakwenya togezesa asigezesa nze ebibi tulina bingi kambabuulireko tetugenda kwongerako bibi byakutuga basajja sigenda kwongerako kibi kyakwendera mu bufumbo bwo kati avuddewo nga bukyali mba nsinga saagala kuddawo kulimba nti kiri okay tekiri okay it is guno mutima bannaye gwe muliko gwe muzanyira mu mugo kuba buli omu bw'ayagala mugusalemu eno si poloti nti ngenda gusalaasalamu buli omu muweka 5 ku 10 guno mutima bwe gwagala omuntu omu at once ye gwe njagala ezo essaawa so agumiikiriza ate kugabana na muntu mulala either nze okuvaawo oba ye aliko omukyalo either oyagala nze nzekka oba ogenda n'owasanze n'onfiirwa kwa tuli ku emboozi muyugi nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan weddira mutima ndi bwa mutima omuyanja abafa abalina ddamula tumukutte abaana b'omutima mwefuza amawulire ate no tetugambwako yefe abalina ddamula era njagalawo nti okutumira ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga nti weebale munnaye kwata ddamula bulungi weebale kwata ddamula bulungi nnyo era bonna bonna bawulira nti kikuluma obuvunaanyizibwa si bwaffe so kwetuli ate nga ku emboozi muyugi kolukyatambulira Shamim nsanze nfunya abawala ab'enjawulo olumu osobola okusanga omuwala awo ne munyumi osobola okusanga omuntu ne munyumi emboozi ng'oluusi oba tomumanyira kumumanya naye ne mufuna we mugattira emboozi abawala boogera ebintu bingi naye osobola okusanga omuwala n'akugamba nti nze Geoffrey abasajja bantama abasajja b'e Uganda oba abasajja baavu abasajja tebagaba ssente abasajja bakoda abasajja bantama abasajja abayaayi okitegeera naye ate bw'otambulatambulako ewamu ogenda okulaba osangayo abawala abalina baboyi baabwe baboyfriends baabwe oba babbaabwe ninga ate bo bali okay wokale okusomozebwako kubaamu naye nga gye bali mu bufumbo naye nosanga olaga nti nze newange gyembeera sobola kutwalayo musajja yenna kubanga abasajja bayaaye basajja balimba basajja baavu basajja tebagaba basajja bakodo kugamba nga ayogera n'obulumi ku mutima n'obukyayi obuzibu buvaawo mu bawala abamu
abawala abasajja bayaye kati oyobena buli gwa uli ayogera ekyo gwe manya yafunako disappointment enzo okuba etali emu oba bbiri oba ssatu n'atuuka ne yeekyawa but abasajja batuufu gye bali nze nabagamba nja kufiira ku basajja esiina kukoma wengenda kukoma nti onankyaye nkyaŋŋambe nti abasajja babinedda abatuufu gye bali just oba tonna bafuna bufunyi gwe tokoowa nga bw'olaba bulamu buno obwensi bw'otakoowa omulimu guno ne gugaana n'oyiiya omulala guno ne gugaana n'oyiiya omulala guli ne gugaana n'oyiiya omulala by'omukwano leero ono bw'agaana gomanya si yabadde omutuufu genda kwaddako si yabadde omutuufu genda kwaddako just olina kuba kkeni naye obulamu tolina bubeezaawo awo na bukyayi n'abasajja gye bali bangi abagaa nti abakazi bazzibu nze tombulya bisaani by'abakazi nze ngenda bazaalanga mu buzaazi ndekaawo z'abakazi be bankoze bingi buli muntu ali affected ku nsonga z'omukwano naye omuntu omutuufu mukama aba yamutegeka nga gy'ali yes tova ku saaki beerako nga buli ssaawa osaakinga omala n'ofuna omutuufu ate ekirala abantu balina okwekkiririzaamu ne bamanya nti si buli muntu wano nti alina okugaggawala nga bwe kitali nti si buli muntu nti alifumbirwa embaga si buli muntu nti yakakatibwako okuzaala nti mujja kuzaala si buli muntu nti alina kuba mulungi si buli muntu nti alina okufumbirwa onkitegedde si buli muntu nti ogenda kufuna omuntu oyo omutuufu kati ebyo bwe tubitegeera obulamu bugenda banyumira kyova abannayuganda simanyi lwaki tebaagala kugenda mu mental health programs zikuyambako omuntu okubeerawo nga gwe teweenenya n'obukyayi obwo bujja ku mutima omusajja omu asobola okuba nga mubi naye nga waliyo omulala omulungi waliyo abasajja ng'alina ssente nga tayagala kumanya bakazi nga ayisa bubi abakazi like tabawa kitiibwa nga waliyo n'abagagga ng'akya essente zimuwunyako naye nga mukazi we w'abaana agenda ku motoka amuggulira oluggi afa ku mukazi amubuuzako hani wafunye lanchi biki okitegeera nga ssente azirina n'empisa azirina n'omukwano agulina lwakuba nti batono kyova naga abasajja bangi naye abategeera be batono kati bwe buzibu bwe tulina ndimu abo abategeera nze kati oba weesiimye abasajja bangi nnyo naye abategeera tubabalira ku ngalo kyova olaba abategeera buli muntu bw'amufuna aba ayagala kubeera bonna bamubeere ku kiganda kuba batono kyovola bagamba nti abasajja batono nnyo abaana abakazi bangi nnyo kati ogenda kwesanga nga omusajja alina okubeerako abakazi 5 nedda abasajja gye bali bangi naye kati abategeera be tulinako abatini abasinga obungi entegeera yaabwe yakumala kupampinga ate omugolole ate omala omugire ate omuzze ku mulamwa kati obudde ate bwe tetubadde tetukyabulina nnyo obwo obukupampinga maama we yakulemu ate kati nze ate nziraawo mboneebone nga nze akuzaala gosanze obukulu kati katunoonye bano abategeera lwakuba nti kati abategeera bagenze beeyongera kasaaki temukavaako oba oluusi ebyenfuna bye biyitiridde mu okwagala ebyenfuna mu bawala ennaku zino ekituufu yo omuntu omwavu olina kuba na mutima mugumu nnyo okuba naye omuntu yenna okujjako nga gwokkiriza nga bano abakazi ebyo ebibozi byammwe bye mubeeramu nze munnange sente omusajja ne bwaba talina naye nga mpa omukwano kaleko mwe musinze okwendera mu bufumbo obwo beera shuwa nti bw'onoomala togenda kujja tuleekanya nti bannaye abasajja mwavu nnyo ngezezzaako biki nedda buli muntu beera ne biki by'oyagala gamba wetuuma omanye njaga musajja bw'ati tomala gagamba nti yabaddewo munnange we nali desperate we yajjiraawo nga sirina kyakukola naye ngaekituufu mu bulamu bwange zisaagalangako omusajja mumpi kati bakusanga oyenda ogamba ekituufu omusajja bambi yansanga ndi desperate bw'oba oli desperate bambi tofumbirwa kugenda kubonyaabonya mwana wa banno kuba ate gwe oyinza okuba olina ne bw'oba onyiiza abakazi tusalirawo nnyo mu busungu n'ogamba kati kangende ennumi ono naye nga gy'olaga tumaze nakulaba ekiri biri bitya nasobola okumalako ne gayi gwe ngenda naye oba ebintu obisaliddewo mu busungu bw'oba oli mu busungu tosalawo okitegeera making sure nti omuntu gw'oyagala yoyo omutuufu gw'olina cause like beera ne qualities z'omuntu gw'oyagala beera nga naawe ng'omuntu olina principles kw'otambulira nga ate n'omuntu gw'ofunye naye akuwadde ezize nga mulaba nga zikwatagana naye mwenna nga muli mu bufumbo mugenze mu bufumbo ndowooza mubuyitanga amatooke nti onyigamu n'oli
obufumbo university yabakkiriza bw'oba toli mukkiriza tosobola bubeeramu kati n'olwekyo bw'omala bimanya ebyo manya nti omusajja gwe njagala ali bw'ati omusajja wange wanaaba akozeemu kino n'aguma omusajja wanaaba yavuwaddemu kuba ebyo bibeerawo ayinza okuba amusanga mugagga naye embeera mukama wakati nga muli mwenna n'ekyankalanamukko nti bw'anaayavuwala onooguma we zinadda n'abeerawo oba nze omusajja bw'oba onoomanya nti no money for money mukimugambirewo wano mu ntandiko manyi mukwano nze ekituufu ssente yo njagala era mu byonna nkwagala naawe naye ssente eno gikuume kola nnyo making sure nti ssente eno tekola ki tevaawo kuba nze weenaaviirawo bweti mukwano gwange omulungi abantu muyiga okwogera ebintu like nga mazima omusajja amanye omusajja akolenga omuddu amanye nti mukazi wange njagala naye n'akasente kano akeetaaga naye abakazi mulimba abasajja nze wendi mu bulamu ne mbulungi mu bulwadde ne mbulamu mu bwavu ne mbugagga n'ayavuwala n'opyanta bw'oba omusuubizza mu bwavu ne mbugagga beerawo mukama singa embeera gikyusaamuuko beerawo ogambe nti embeera ekyuseemu wano naye omusajja bw'akuwasa ng'ategedde nti nze flusi empisa bubi munnange okitegedde era bw'onooyavuwalamu labikosikamu abeerewo ng'akikola naye abakazi nammwe kati ekikulu bakazi nabo bagenda mu laavu nga balimba sajja n'amugamba naye munnaye ononjagala nti nze nja kukwagalawo nga bw'oli ekikulu nze nnoonya muntu ampa mirembe na muntu antegeera n'ategeera by'oyagala n'akutegeera naye ng'akasente tewali ate nga tinotandika yombera omusajja omukodda sajja omukodda atama kyokka gwe wamugamba ebintu bibiri wamugamba nze njaga muntu ambeererawo n'omuntu anaasobola okuba mukwano gwange abikoze kate ekya ssente kiveeko mukwano wumula eri abawala n'omukwana leero enkeera natandika ebizibu sina ssente za nviiri neetaaga olugoyi neetaaga kino njagala okukola enjala nga wakamukwana kwegamba natandika nsimanya renti ndi bubi bino biki gwa nakutekako omugugu gw'ebizibu naye nga temunamala yadde wiiki namba mu mukwano gwammwe ekyo nkirabye nnyo ebiseera ebisinga kigoba abasajja era ebiseera ebisinga muwamu abasajja abaguma n'abikola naye olumala okufuna kyafunye misinde olowooza si be bamu ku bawala abagamba nti abasajja bayaaye era be bamu abo betulina abo nga ye amanye ebizibu byabasajja bye balina obimala naye kati gweomubuuza taata we yabeerera myaka gyange yabimala ng'ebizibu bino olowooza kuba kati omusajja naye gwogenzeeko n'amala ebizibu oba omulaba naye bano bali nkupe baawano era omugendako ng'otegedde nti ebizibu ebimu ayinza okumumalirako kino oba kiri omusajja anaakuwa ssente alabikirawo ku lunaku olusoosa okukukwana oba omulaba anaabeeranga mugabi kuba aliyo n'abagagga nga ssente azirina naye nga teziva mu nsawo nga zimuluma nga wakujjukiza mbadde ngenda ssebo kati ngaabo abasajja ba Abitex kati ng'omugwako ng'oyo mukama nno abakkubye omuggo oba ogudde ku accident ya bbaasi gaaga ziri ozijjukira ezaaliwo ke kabenje k'oba oguddeko kuba mulimu abasajja g'otunulya bwoti fast lunaku lw'omulabye nze neetegereza ne ssente zompadde olunaku lw'osoose okundaba ne mmanya ebbeeyi yo bw'enaabeera ne mmanya oba naakusobola siikusobole bw'oba mbadde ompadde 5 ne mbalamu nazze envuga emmotoka y'amafuta agammeka ne mbalamu awo byendidde ne ŋŋamba ye kati bwe mbanga byabadde asasulira amakulu anvuddewo n'abiri naye nga tekijja kukola oddamu okunkubira nga sikkwata mbasaba kumalira budde era nze oyinza n'okunkubira okubira nga saagadde nnyo okumalira budde nkyaye nga tetujja kwesobola ndekaamu naye nga n'omuwala yenna bannaye gwe bakwana n'otandisa ebizibu ekituufu oba toyinza kuba gwe nawe taatawo kwegya emyaka teyasasulanga biruzi bwe zityo mugume mukka ebizibu byonna toyinza kuba nga ate bakwanye leero ng'enkya toyina transport enkya maama we n'alwala akataago obanga agamba nti olinda musajja obadde olindirawawo yenna ajja atandika okumala ebizibu byewamu omusajja atandika okumanya nti ne bwe mba muwadde 10 ono mba muwadde nnyo kuba ebizibu alina bingi because naffe abasajja nti bwekwana leo nowetena ku 2 nenkutega ekibatu naye ng'otandika nti ng'opapye nnyo abasajja balinako famula y'ebintu ebyo nti ebbanga kwalina okutegeera ekibatu
ndowozera ku 10 try kati tulina kabiri ndikubanga Shamimu sinza kuba na muwala leero ate nkera ne mugamba nti owayinzi jamu munange bangi natandika n'okweyogeza ebintu by'ekisiru mbu wabula gwe singa kukwatako mbadde nange saategedde nti nno nafunye munnamagye nti bwonkwatako oli wakunzita era awo wenkumalira nze saagala nze in fact saagala na muntu nga nkwana otandike kunnyumiza ebiboozi by'ekisiru ebyo otandika okubeera disgusting mampulira owunya ojja kumpulira ndi mwafunye mu basajja abalala nange ne kantanda awo wenyini wenkublokingira ate gwe atazze kulwana nange lwaki onneesunga bwoti ebaliwo ebiboozi ebitanyuma ate like manya naani gw'obigamba saagala nnyo omuntu ajja nga mbamirako bw'atyo ale twajjirwa bano abanaku bakuno atandika talina mpisa n'abagagga mwebali nga tebalina mpisa ate nga nozigaba tazigaba naye ng'omugambo gumufukumuka mu bigambo sinza kwogeza nnyo ssente obulamu katono nakubuza oliriddawa nalyoka akangula eddoboozi oliriddawa awo nga ntegeerawo ezo red flags ezo omanya bwe mufumbirwa alimu okuboggola n'okkuba ajja kkuba n'onkubira ku data wange kyokka sikutaato nnenya owuwo gwe wangulidde mukwano nedda njagala nnyo abantu bayige okuwa abantu ekitiibwa omusajja yenna akwana omukazi n'omukwanira ku data we gw'otaaguze in the first place waba tannakuddamu bambi toleekaana oyinza okuba olekanira ku data wa muntu mulala wemba sinnakuddamu bw'oba oweereza akameseji kabeere ejjento badde mpeerezaako meseji ng'obadde tonnanziramu naye ebyo iye kuva nakuweereza n'obulutiki ngate tonnanziramu ku data waani mukwano ku ssimu yaani beera na mpisa bw'oba oyagala ebyo byonna banga onkwano ogule essimu ne data waako ogambe nze mbadde nja saagala nnyo nkaluubirize essimu yange yiiyo ne data wuuyo ate omanye nti bbanga kiri emwogereddeko alina okuba aweddeko Shamimu nga tumaliriza waliwo issue endala era nayo entaku z'omutwe eri abasajja n'abakazi abamu bakikozesa Shamimu nga obadde n'omuntu wakwagala nga mwagala mutambula bulungi nnyo takulabangako nti nno oba waliwo omusajja akwanye nti oba waliwo omuntu yenna alagambika ekigambo oba okukwata n'akameseji naye omusajja oyo n'afuna oba mukwano gwe oba omusajja yenna n'amugamba nkwanire omukyalo oyo ng'ekigendererwa kyakyo ayagala kakase nti nno oli mwenzi oba nedda basajja bangi babikozesezza ekyo nakyo kituufu omuntu okukikola anti omuntu oba tonneesiga era nze bw'oginkwatiramu ensobi bambi ne bw'oba onkyali tebinnuma kuba ate gwe wantadde mu kikemo gwe kennyini gwe waluse n'okuluka kuba omanyi ne weaknesses zange kitegeeza n'ono agenda okunkwana gwe omuwadde weaknesses zange mugambe bwoti gwe kola bwoti mukole bwoti kati singa ntengukireyo omutima ojja genda ontega omuntu ng'akusinga buli kimu singa ntengukireyo omutima mukwano tolinawo nnenyeza ebyo ebintu byonna bikolebwa muntu nga teyeesiga munne insecurities oli nalowooza nti byakola birimu amagezi kumbe bya kisiru toyinza kutega muntu gw'oyagala nti ate ndabo baba mukwano simumuntu gwe sikwatangako yadde nakameseji omuntu gwe sirabangako nga bakwana tekisoboka alabika alina byankwika kamugezese mbunongezesa kati singa ozirikirayo mbokangamu ojja kunkanga neekangira eddala omuntu gw'oyagala tomugezesanga in fact bw'oba omanyi nti ekiyinza n'ovaamu kiyinza n'okukutta gwe kennyini ng'omuntu kati tomugezesa ezo ziba insecurities z'abantu naye ng'omuntu gw'oyagala tewandimutezeeteze bintu bya kisiru kumutega nti oyogenda omunkwanire oba naawe n'oteka mikwano gy'abakazi mugenda onkwanire ebba wange ndaba oba anaakukkiriza mukwano gwo bwakuwa feedback embi ng'akugamba yagaanye munnange ng'ekituufu bali eri beeyagala naye nga gwe wabitandika okitegeera omuntu yenna gw'oyagala tewandibadde na insecurities mukkiririzemu omanye nti buli kyakola kituufu ojja kuba ofuna emirembe naye kasita otandika odawutinga infact olunaku lwotandika bwotodawutinga omuntu wegw'oyagala otandika okukola ebintu by'ekisiru kasita abanga adda ku munaana nga bwadda ku munaana obwongo bwonna bukugamba abaana bakazi tolina bwogenda kyejja mu mutwe naye singa ate obwongo obwinstallingamu nti aba alina kyakola
gwe muwe benefit of doubt muwe gwe kkiriza nti ali mu kukola ye yamanyi kyali mu kukola bw'aba ali mu bwenzi obwo obuvunanyizibwa si bubwo igwe omwesize kyova ngamba nnyo abantu bw'ofunanga omuntu ng'akwesiga 100% nga takudawutinga abantu ne bajja ne boogera ebigambo bitya nti omukazi waakola kino akola kino n'agamba nedda takikola gwe beera n'oyo omuntu kubanga aba akwesiga like talina lunaku lwagenda kudawutinga yewe emirembe ekyo kiba kwewa mirembe buli wowewa emirembe omuntu buli ssaawa otandika okulaba nti kyakola kirungi ye bw'ayagala okujja mu trust gy'omulinamu n'omukubanga omuntu yenna yina akola ekintu ennaku zaana gaggwayo bw'aba abadde akukiitingako mukama agenda kikulaga ate wakitegeera ajjukira omuntu yenna abadde akwesiga obulungi singa omuwaayo ekintu kyonna ekimuleetera obutakwesiga taliddamu kwesiga olina kipinga bwesiga obwo omuntu bwakuyinamu bwemba nga nze nakuleka ng'odda 8 naye nga sikirowoozanga nako nti obeera mu loogi gwe naawe bw'obeerayo manya kola ekyo kyenkusuubiramu nti oli mu kukola beera ng'oli mu kukola bwemba nga nze kusuubiramu nti oli mu kukola nga gw'oli mu bwenzi mukama alina okindaga obudde bwonna ate wakindagira wenkulekera kekiri nti sinza akuzaala nakusanga Kampala nange wansanga Kampala mukwano nga buli omu akwata kkubo lye nze seesiba ku bantu nze obulamu bwange mbwagala nga bwe buli like njagala bunyumirwa mpaka wendi buvaamu sigenda kwewa stress z'abantu balala bwe nkwagala gwe munnaye nkwagala nkuwa omutima gwange gugwo oba togumpadde obwo si buvunaanyizibwa bwange mukama ajja kumala agambe nti omwana ono yawoona omutima gwe naye ono n'atagumuwa kati nga mpaayo gwe nguwa omulala ate bwe gugenda tonnoonya biba biwedde anti kati obadde tewaguwanze naye funa gwoguwa nange ninayo gwe ngenda okuguwa nze omuntu yenna nkola ekibi nga nze sirina kyekkola obuvunaanyizibwa si bwange oli mu kulwana ne Katonda nze nkwesize gwe tewampa bwesigwabwo kati okubanga gwate nze oba oyagala kunzitira nze nzija ano nensika naawe n'abantu ne bagamba ne mukwano gwange oba ono ye bba wange munaye gwe nalondayo mu bangi nga nze mu nsi yonna nsobola okukulaga munaye nga buli kimu nsobola okukutijjisa munnange nenkwagala meet my man see my husband he's my husband bannange habibi ki nga gwe buli wembigira mu mutima gwogamba kitofula otijja nnyo omukazi ono yantamako katijjo mukama akuwulira ogwanga ogwokwagala ng'okoze kati gwogugo ogwokundiira munda n'ondyamu olukwe naawe gukole mukama alina okukusasula buli kibi kyokola ku nsi olina okisasulira gwomuntu owejjusa na lwaki nogamba omwana oyo omuntu oyo namwagala omuntu oyo nandaga bukyayi ovunaanyizibwa si bwe gwe wakola ogugo nze era bwe njagala omuntu mwagala bwe mba sikwagala era nkugamba kyova sirimba bantu gwe saagala nkugambira mukwano wantama kale toyanzeege okujjako ng'olinayo kiwali agadde okugamba abatulaba naye mbadde njagala tumalirize sikirina obuvunaanyizibwa bwawe bwakutulaba kale toyanzeege nsajja baagala batuwagire tuli bannayuganda bannaabo babaagala bawagire abalala era tebalina bye bafunamu ng'ensi yaabwe eri wansi kiyamba bo okutuwagira musubscribinga abantu bafune ku subscription zammwe ate mulabe nga mumaleyo nkomeo bye ebintu byokulaba nga mukoma mu kkubo nammwe ba tiktok bambiwe mujja ne mudownloadingayo program z'abantu ate tobikka logo mujjeemu obulogo obubali stan toyanzeege mbadde ne Shamim Mayanja omwana w'omutima muzukulu wa Kakaete Bbaale yefe abalina ddamula ekintu kyefuze wano eno naye nga tumaliriza toyanzeege nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan Shamim Mayanja ge mannya olira naga toyanziza nnyo toyanzeege Bannayuganda ninawo obubaka obutalinda nga buntumiddwa musajja wa Katonda Omulanzi Jafari asangibwa Nakisunga ng'oyitidde Mukono wa Antony. Abalondoolwa ebizibu eby'enjawulo ebibatunuza mpulunkanyi ng'owetulwala musa bangi ng'amajinni, emizimu, abaagala n'abayuugayuuga, omuntu walemedde mu kkomera n'ebirala. Bw'otuuka ewo ojja kukuba ssemukiti ng'embwa eyogereza. Musajja wa Katonda agenda kukwatako bukwasa akoomera essaala olwo akajagira kalamule ate nga n'akasiimo kaleeta omaze kulabako. Omulanzi Jafari alimu n'amaanyi ag'ekisalaziba nga bw'oyota ku kyoto kye kino ovaawo emikisa egyesiba gitadde n'ebizibu okukalirawo. Omulanzi Jafari mwangu okufuna ku nooti 7 nooti 38888 oba nooti 783 9888 13.